Tugezeeko ebubondo enteekateeka y'ebubondo olunaku olwajjo jaweze emyaka 28 bukyanga Yerimani Basudde atugendako oba ojjukidde bulungi 1997 Amani Basudde ekisaawe yakimalamu emyaka 10 ne baaba endonga akyagikubira ddala emyaka 28 nga Basudde bakyamujjukira. Enteekateeka eno yasobodde okuba ate ng'etambula bulungi olunaku olwajjo era ng'omukulu gwe bayita Yasini Kiraga ye yagibaddemu wakati nga bulijjo ebbanga esobodde okuba ate nga litambula enteekateeka eno yagibaddemu okugitambuza ye yazzaawo ekijjo ekyo eky'Amani Basudde era omulundi guno yategeeza n'amawulire amajja twagategeddeko nti abadde bagenda ebubondo ewa Basudde mubadde mutera okugenda nga beebuuza ennyumba ya Basudde eno lwaki tebagitereeza. Omukulu yalina enteekateeka n'agamba kasooka okutereeza ekijja olw'ensonga nti abayimbi bangi nnyo n'abantu ab'enjawulo abaali baagala ettutumu baali bagenda ku malaalo nga beekulukunyaayo mwali abayimbi b'akadongo kamu n'abayimbi abalala nga banoonya erinnya ekyali awo. Kati omulundi guno ategeezezza nti wegunaweera omwaka ogujja ennyumba ya Basudde yonna agenda kuddamu agizimbe ennyumba ekijja ekyo yakimala kati addako nnyumba. Omukulu wa Yasini Kiraga ali best mu Canada eyo gy'awangaalira agamba ennyimba z'Amani Basudde kyezaamukola okubanga alina w'atuuse kwe kuyambako enteekateeka eyo oba oliawo ne gavumenti wenaazuukukira esobole okuba ate ng'ejjukira ku bayimbi mu nteekateeka eyo. Kati nga bwe byatambudde enteekateeka yatandika nga 10 abawagizi b'Amani Basudde baaliyo mu kiro ne bayimba ku nnyimba ezaaliwo n'abantu bangi nnyo. Kati olunaku lwajjo twatandise n'ekitambiro ky'emmisa Reverend Father Joseph Kasangaki yakulembeddemu bwana mukulu w'ekyansi era mu kusaba kwatambudde bulungi. Mu kubuulirira yayise mu nnyimba z'Amani Basudde yatandikidde wano ku Baasi Dunia. Agamba Baasi Dunia ani atalumanyi ku bantu abakulu Baasi Dunia obudde obwo n'ayimba Baasi Dunia baaba esesepuse Baasi esesepuse n'agivuga naye baaba yasesepuse kati obudde buno era Baasi namu esesepuse nenyini yakoze eki n'abagirimu nabo basesepuse Baasi Dunia abali mu Baasi nabo bakoze eki kyokka ekyewuunyisa yayimba nti tebagala nakugamba nti katuve muba abantu balaba ne kakati ndaba abantu abeesimbawo nugani bannange osasira basasi omuntu alaba ali ku jjeeke nagamba ngesimbawo zijje mu kamyufu abantu badde beewuuza zandize mu kamyufu ng'osesepuse ebyo yabiyimbanga buli nene kakati omuntu n'alemera mu Baasi naye ng'akoze asesepuse akoye kati abantu abamu tebakyesaasira fe tusigadde okukola Kale Father Kasanga kye yayongeddeko n'agamba nti Basudde nga twakamaliriza olunaku lw'abazira y'omu ku bayimbi baali badde basiima buli mwaka olw'ensonga fulira omugenzi ono Amani Basudde nga twakakuza olunaku lw'abazira yo kumani abazira abamu bangi netujjukira abazira Amani Basudde yandiwaddemu sikyo mubazira nibo abamu bagamba nti basaminogambi naye ono onyenyabunyenya n'ogamba nti muki naye waliwo abo bayita abazira naye nga naawe ogamba oyo obanga oteeka ogaba emidaali ogamba oyo tasaana muki midaali naye ono abusaana abayimbi muliwa n'abaana mulimu abuli n'abaana kale era Father yagambye bw'ati n'agamba nti gwe ali eyo gwe banaakujjukirako ki kye banaakujjukirako nga Basudde bamujjukirako ennyimba na byonna byateeka mu nnyimba ze gwe kinaaba kitya mwaleero nga tujjukira omuzira wa ggolo abazze olwaleero tetubeera obwezi wano ne tujjukira bujjukizi ne tusabira busabizi naye tuyige let us learn from this man I can say of God omugenzi Amani Basudde tumuyigireko kikulu nnyo
abakyali mulamu nti ffe tukoze eki kinaatujjukirwa okoze eki ekizimba si bino ebizimbu binebyette mu tfatu oli yayimba nti munsi muno okozeemu ki oba kulya buli na kunywa bunywi kale yembeera bwebadde bwetyo kitambiro ky'emmisa we kyawedde ne tufuna okwogera okw'enjawulo kwabaddeko omubaka wa Masaka City bamuyita Juliet Kakande yabaddewo waliwo RCC assistant RCC Sesanga bamita Sesanga Jafari yabaddewo n'abantu abala bangi nnyo abagazi b'akadongo kamu ndowooza tandikire wano ku mukyalo ono Juliet Kakande yatandise bw'ati n'akayimba n'okuyimba amanyiimu yatuwadde mu luyimba lwa Mire Nannyondo wulira kubona linda yidde danyonga ne mbulombolombe ndisiro jonzisira yali atandikire terinnya lya Mire Nannyondo ngendo dimanyanga wayisoma kamulamba kuba bwe twali mu mukwano omuzibu ngandeyitira lya dadi kubanga nsuuta nange muyita mmanirwa nsonga buli kyayagala naleetanga tiwaba kulwawo bannange mukama yayamba buyambi abeera walugavu bamamba kwali kuswala wanalingayidde danyonga ne mbulombolombe ndizira egyo ndizira ng'ayogera ku maama we waaki akati mange mugenzi Josephina namutegeera panga ndi mwana mutono ekulira mu famire ey'emumambeejeja kati basudde yali mwannyinazi maama namyalo olina omwana we wano olunaku olwaleero nga ye Kakande Juliet naye ngazze wano nga mbaka wa paalamenti ow'ekibuga Masaka abasajja bangi we babeerawo nga batuuseemu tiwali amanya mukazi we tegerekese bulungi naye alina we yatugambira sooka kutuusa obubaka bwa mukyalo weka yantumye ebbala okusula muti eyo nampala obugambo bukubagiza mmwe ente bintu byenseeno mubiraba mukyamwe mukijjukidde ekyo kale enteekateeka bwe yabadde bwetyo ekyabadde wali buli omu yabadde alina okulaga basudde kyamujjukirako kyayinza okuba ate ng'atulagako RCC omukulu Sesanga Jafari yatuwadde oluyimba luno ebintu bizibu sooka owuliremu gwe naye waliwo oluyimba abali basudde lwe yayimba baluyita ebintu bizibu kiwandikole ekintu okulumya gundi n'obunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza eketa wakasana kyababirira omuddo naguwotola obukola bubambi negukukulumbira enjuba okugokyatyo negusaba kiralageko mu bbanga yeyalire wakolenga manvuli aguwonye ku njuba nayagutta kire n'atabeera mubi ng'akeera nga yeyalirawo bulungi mu bbanga njuba bwakebuka okulengera omuddo nga teriwayisa mmunye ekirakutte njuba n'asumbuwala awo nnyonnyo omuliro n'ayongera ku swiki asanduuse ekiragwe mu bbanga bulungere ng'ababiri omuddo omuliro omungi ate kirewa kyamuka n'asanduuka ate n'akola amazzi ekuba ekire ky'enkuba yatonnya nno muddo naweweera okufuna amazzi bamulukutira kiragwe kale yoyo nno assistant RCC mu kibuga Masaka ez'abasudde azitegeerera ddala yatukubye tuyuni ekyabadde awo kati omubaka Juliet Kakande yayogedde ku basudde nti yali muyimbi wa njawulo atya kyali waffe nabanga ne kojjange eyankuza kalunga Cosmo twabanga tulina kaseti ewaka ebiseera ebyo teeku baazitundanga Lukaya oba mu Nnyendo wali ku Elgin Road ploti 1 bwe nagenda nsumuka nazo okuyimba ekibuga nalaba baali bazitunda basudde we yabanga n'afulumya oluyimba ndooza kyayitanga ku leediyo kale nne waffe baatunyanga teepu ekyalo ne kituula kiwulirize basudde kyayagambye mukiwulidde ekyo oluyimba tilwamalanga kufuluma abantu ne baluwulirako naye baanonanga teepu abantu ne batuula bawulirize basudde kyagambye nga beekakasa nti kyayogenda okubagamba kirimu amaki ati bwentyo nentandikire waka okwagala basudde kale Juliet Kakande omubaka agamba nti myaka 28 egyabasudde basudde ayina n'abalamu basinga akadde kano wulira omusajja naffe emyaka 28 kati nga wasazeewo nti Uganda ekuba akalulu ku muyimbi asinga omufunga avuganya n'abalamu ani amulyawo amwogera amazima so omulimu guno tugukole ki omulimu tugulongoose basudde emu ku nsonga enkwatako nze ng'omubaka w'ekitundu kino ngenda ne bwembere Masaka mbabuulira tiwali kibuga ky'Ebukomansimbi tiwali kyekalangala tiwali kyekalungu fena ekibuga kyaffe ki Masaka
kino okutematema mu district si kuno okwajja tekitegeeza nti ekitundu nekikola ki nekyawukana. N'olwekyo tulina okwongera okuyigira kwani kubasudde. Era ekifaananyi kyendabye wano basabo ne bannyawo abantu aba ne Father Kasanga kyo yayinza obbabuulira e Kalungu eyo gye nakulira eyo omufadde. Kale Juliet, ku nsonga y'oluguudo okusabako oluguudo luno okwateekebwamu dda looza ebbanga litambudde. Agamba nti enteekateeka bagituuse wa mmeeya basudde okutuuma ezimu ku nguudo mu Masaka n'enteekateeka y'okuteeka ekiwumbe ng'oyingira ku Welcome. Wulira Masaka sitongozanga nguudo naye nga twateekayo dde ekiwandiiko ekisaba nti omuvubuka oyo ateekeddwa okugulwamu oluguudo mu kibuga muki Masaka. Naye ne tumuwa obuvunaanyizibwa kubanga mmwe musuggestinga naye ate simwe muteeka muki mu nkola. Embeera nga sinabana kutuukako wano. N'olwekyo bannange mbasaba abantu ba wano tukiwandike nnyo naye n'ebibuuliriro biri. Emu ku nsonga endeetera okuba nga nzija wano naye Bannayuganda abantu ba Buddu. Kale ye Juliet Kakande yeebazizza maama w'abasudde n'omukyala Aisha Nakito. Maama wange omukyala w'Emmamba nsale Emmamba mulamu w'entambulira musira kyembabanja ate sibuuza oba yakakowooza oba namakaka bwe mpulira ekikulu nti kimamba. Kale bwe mbadde nzija wano ne ŋŋamba maama nsaba okkirize ekirabo kino ng'akireese nti omwana yayongera okutugatta mukulu wange Aisha Nakito emyaka basudde gye yafiiramu nekyoyina kati oli osobola bulungi nnyo okuddayo n'ofumbirwa kubanga olaba olabika buti abakazi b'engeri Katonda yatuwa okulabika obulungi. Weebale okusigala mu maka g'abasudde n'olabirira abaana. Weebale okusigala ng'okumya erinnya ly'abasudde. Olintandikwa nene okubeera ng'erinnya lino ligenda mu maaso. Kale embeera bwe yabadde RCC yayogedde ku Hamani Basudde yamwogeddeko bw'ati ng'aga Tegera omuyimbi namba emu taliika muvuganya wadde yafa emyaka 2 kumpi 3 namba emu namba 2 namba 3 abalala ne bagulire olw'amakulu g'ennyimba ze yayimbanga ezitagenda kuvaako paka ennyimba z'abasudde buli kimu zakisomesaako. Omuvubuka ayagala okuwasa ng'owulira oyagala kuwasa omukazi alimu amagezi owuliriza oluyimba lw'abasudde bayita muwasenju lukusensulira omukazi ani gwolina okuteeka mu makaago. Bw'abawala abatamanyi kwambala abakyala abambala obubi muwuliriza oluyimba baluyita mu bunengoyi lukuwa emitendera gyonna ngoye z'olina okwambala okubanga towemula bantu bakola ki abasajja abawasa abakazi abasukka mu omu muwuliriza oluyimba baluyita ekyali mu ssabo lukulaga nti buli bw'owasa omukazi asukka mu omu abakazi obake mugenda okuloga kubanga bw'obeera n'abakazi abasukka mu omu asinga okuloga yaganje kati byonna basudde yabikola ki yabiyimba kugamba buli kimu mu bulamu bw'ensi eno baasi duniya mugiraba ebizibu by'ensi yonna bye tuyita mu baasi duniya yabikola ki yabiyimba byonna. So kyenvudenga nzigirayo abavubuka ennyimba ezimu eziyinza obbasomesa ku biki ayagala okumanya siriimu n'okwewala siriimu n'okumanya ebikwata ku siriimu wuliriza ekibuka ekyagwa mu ntamu. Zeze nnyimba Aisha Nakito yeebazizza omukulu Yasini Kiraga. Musookera ddala mbadde mperabidde naye mwami Yasini ekyo kyaffe kyabadongo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama akugire emisanvu mu kkubo osobole okutuuka gy'olaga ku byokolera Hamani Basudde. Tweyanzizza nnyo tweyanziige nga Hamani Basudde Fans Group bane mwebalinga okwerekereza ne mujje Masaka ne mugenda e Butambala bannange neeyanzizza bali kukiikirira buli ali wennu yenna osookera ddala mbadde mperabidde naye mwami Yasini okulabanga ekyo kyaffe kyabadongo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.